Waawo okuloota nga osimba ebijanjalo naye ng'ate musangiddwamu n'ebinyebwa era ng'olaba osimba n'ebitooke kye ki? Ekirala okuloota nga mukyala kkojja n'oloota nga mukyala kkojja akuwadde emmere n'akugamba nti emmere yo ngitadde awo mu kitooke waggulu era n'ogenda okukebera ku kitooke ekyo ng'era emmere agitadde waggulu mu kaveera kye ki? Omukyala nno yeddira nseenene abuuzizza n'ekibuuzo ekirala nti okuloota nga weebase wamezeewo omuddo naye nga waliwo n'engeri y'omwalo ogukulukutirawo kye ki? Era n'ayongerako nti okuloota nga woosula waliwo ekyoto nga waliwo omukyala akiseesaamu kye ki? Akati nnyabo kankuddemu obubaka bwo. Ebibuuzo byo bibadde bya mirundi nno ndowooza ng'ena. Kankuddemu obubaka bwo. Kakati okuloota nga osimba ebijanjalo ensonga ezo zikubanjibwa za kutuukiriza nsonga za maama Nnaalongo. Obwo bwa Nnaalongo bukutuddemu. Okitegedde? Ebijanjalo kitundutundu kikazi. Okuloota nga osimba ebijanjalo bagamba kusimba nsonga za bamaama ba Nnaalongo. Ebijanjalo bisimbibwa mu nnimiro. Ennimiro kitundutundu kya kulima. Oyo olubaale wa ntabaalo. Oyo olubaale wa kutabaala. Oyo olubaale wa kiseera ekineneko ng'omutambuza era olimala mwebakirira. Ennimiro kitundutundu kye bakubanjizaamu bajjajjaabo okulima oba okutuukiriza ensonga zaabwe. Okusimba ebijanjalo kitundutundu ekikubanjibwa okusimba ensonga z'abajjajjaabo mu kitundu kya maama Nnaalongo. Maama Nnaalongo akubanja okutuukiriza ensonga ze. Era kye kimu n'ebinyeebwa. Nnimiro y'abamaama ba Nnaalongo obanjibwa okulima emmimbi z'abamaama ba Nnaalongo era nga lubaale watudde ku bulongo. Lubaale wayatula ekitundutundu ekya taata, maama, baana, Ssaalongo ne Nnaalongo n'abaana abalongo. Ekitundutundu ekyo kya lubereberye. Ekitundutundu eky'okusimba ebitooke kitundutundu ekikugambibwa okuggumiza ensonga z'abamaama ba Nnaalongo naye ng'ekitundutundu ekyo eky'okusimba ebitooke kigwa mu kkowe erya taata Kabaka Bulamu. Kuba buli olaba Nnaalongo nga bakubanja butereevu oba olina okumanya nti taata Kabaka Bulamu ammanja. Kubanga ekitooke kisimbibwa mu mitendera egiwerako. Osooka kusima kinnya. Ekinnya nnyanga kiba kyetooloovu. Ekinnya bw'okimala n'oleeta endukusa y'ekitooke. Endukusa mu katundutundu ako eyatula akatundutundu k'omulongo kasoole. Endukusa n'ogiteekamu n'ekula. Bw'ekula n'eyagagaza endagala n'ezaala abaana bannaayo. Bw'emala obbazaala waggulu n'etikako endagala n'etikako ettooke n'etikako empumumpu. Kyekitooke ekijjudde ye maama Nnaalongo. Bwe buyinza bwo ng'obuwangudde olisooka kumanya nnyanga kyekinnya kino. Olisooka kubikka Kabaka Bulamu kyekinnya kino ekikubanjibwa. Ekinnya kikubanjibwa okukifiiringa. Okufiiringa okukijjuza okukifiiringamu ekitooke. Ekitooke yeggwe ye maama Nnaalongo era ekinnya kiri yeggwe era ekinnya kiri ze mpompogoma za Walumbe oba ekinnya kiri ze nnyanga za Walumbe. Fasiti obanjibwa okumanya emitendera gya Kabaka Bulamu nga bwe gisooka bwe girina okutambula. Kyekinnya kiri ennyanga zikubanja okubikka. Okubikka kye ki? Kwe kugenda n'obika Kabaka embikkozi oba ngoye oba mbugo. Ekitooke ky'otaddemu bw'olimala okumanya ekinnya kino, ekitooke ky'otaddemu okujjuza n'okuttaanya ensonga za Kabaka Bulamu. Olina okumanya omulongo kasoole. Omulongo kasoole kye kitundutundu eky'endukusa eno. Kyokka ate endukusa eva mu process eyo nedda mu process eya maama Nnaalongo. Ekitooke nga kitandise okukula ekitooke kikazi. Okitegedde? Ekitooke kikazi. Ekitooke kizaala abaana wansi z'endukusa oba tugambe ennya bwe bulongo. Ekitooke ne kikula ne kisaako ettooke bwe buyinza bwa maama Nnaalongo.
obujjudde nekiteekako empumumpu oyo ye mulongo kizza nekiteekako endagala egyo myaliro gy'abajjajjabo mu bw'emizimu. Okitegedde? Ako nsuubira okuba nti okategedde bulungi. Kakati awo nenvaawo. Ekibuuzo ekirala kibadde nti okuloota mukyala kkojja n'akuwa emmere n'akugamba naye ngikuteeredde wali mu kitooke waggulu era n'ogenda okutuuka mu kitooke ekyo ngera emmere eri waggulu mu kitooke kyeki? Kakati ensonga zo zonna bakugambye nti maama Naalongo yazirina. Essanyu lyo, emirembe gyo, okwesiimako, ebirungi mu nsi, ojja kusooka kumanya maama Naalongo. Bw'olimanya maama Naalongo alikuddiza ebyo by'olaakinga mu bulamu bwo. Yemmere, okitegedde? Yemmere. Omuntu bw'amala okulya awulira nga weewedde ng'obulamu bukomyewo, ayinza n'okwesigamako oba ayinza okuwummulako, okwebakako. Omuntu enjala ng'emuluma taba na bulamu, taba na ssanyu, taba na kweyagala. Omala kulya n'okkuta n'oyoyo okwebakako, okunywa katunda, okwesigamako oba okugenda okubuuza ku munno, naye ng'okkuse yemmere gye bakulaga. Ekyokulya maama akiwanise mu kitooke waggulu kyeki? Ekyokulya yemmere. Maama agambye emmere yo ngikuteeredde wali mu kitooke. Ogenza okutuuka ku kitooke ng'emmere yeri waggulu mu kitooke. So olina kunukkiriza ogijjayo. Kyokka okunukkiriza okwo si kwangu. Bw'aba nga gitadde eri waggulu miziŋŋoonyo ogenda kufuna ki ekiina ogijjayo. Ekyo kye bayita okwerwanako, okulwana. Oyalwa mu nnyindo. Teri muntu agenda kuwalampira kitooke, teri muntu agenda kuyambako, wabula olina okusala amagezi. Oba ofunye luti ate oluti luyinza ogiyiwa. Kati ogenda kukola otya okuggyayo emmere eyo? Kituntundu ekiri mu kutambuza ensonga. Baga nti ensonga zirimu ensozi, zirimu okuwalampa, ebikko, obugga, ensozi n'emisanvu egibeera mu kkubo lyo. Maama mukakkojja, kojja ye kabaka bulamu, mukakkojja ye maama Nabinene. Kojja kabaka bulamu, mukakkojja maama Nabinene, kojja kabaka bulamu. Nsuubira nti ebintu ebyo mbeera mbitegeera bulungi. Maama Nabinene akubanja ki? Maama Nabinene akugamba nti ebyobulungi n'essanyu ly'ensi biri mu kitooke waggulu. Agamba nti ebyobulungi n'essanyu ly'ensi sooka ontegeere, sooka omanye enzaani. Oyo maama Naalongo ky'ekitooke, kuba ekitooke nkinyonyodde nekugamba bwe buyinza bw'omukyala. Ekitooke kikyala. Kyokka maama Naalongo yalina byonna. Maama Nabinene yalina omuzimu gwo. Omuzimu gwo kyeki? Nti ekitooke kiriko endagala, endagala z'emyaliriro gy'emizimu. Naye olina kumanya maama Naalongo kulaga jjajjaawo. Maama Nabinene mu katuntundu k'obwa Nabitaka oba mu katuntundu ka Nabunnya yayogerezeganya n'emizimu gyaffe emikyala ku bika byaffe. Taata kabaka bulamu ye mugatta w'emizimu gyonna, emyami n'emikyala. Maama Nabinene ye mugattaganyi w'emizimu egy'abajjajjaffe ku ludda olw'abakyala. Okitegedde wa bajjajjaffe abakazi oba emizimu gyaffe emikyala, oba gwa ssenga oba gwa sisitawo oba gwa jjajjaawo oba gw'otaalaba biki kasita guba mukyala. Maama Nabinene y'essimu yaagyo, era maama Nabinene yajja naggwo ng'asinziira mu kituntundu ekya Nabitaka, mu kituntundu ekya Nabunnya. Okitegedde? Kakati maama Nabinene akugambye nti nze nina byonna, nze ndimu byonna, nze nina obuyinza bwo, nze nina byonoonya, nze nina obulamuzi bwo. Yita mu nze nkwanjululiza ebibyo. Ekitooke kyeki? Empumumpu bwe kiba kitaddeko ettooke oyo omulongo kizza. Okitegedde? Ettooke buyinza bamaama ba Naalongo. Endagala kituntundu kya mizimu. Ekiziŋŋoonyo kituntundu kya musezi, okuwona obusezi, kubanga abasezi b'edda babatisanga miziŋŋoonyo. Okitegedde? Gye baba bafumitanga ennyuma. Okitegedde? Endukusa bulongo. Ekinnya omutudde ekitooke ekyo nnyanga ya Walumbe. Kati maama Naalongo akugamba mmanya nkuddiza ebibyo. Yemmere eri mu kaveera waggulu, emmere eri mu kaveera waggulu. Byebyo byonoonya. Kati awo ng'avuddewo olina akatuntundu k'ogambiddemu nti okuloota nga weebase oba weebaka wamerawo omuddo naye nga walinga wakulukutira omwala. Kituntundu kye bakugambiramu nti omulongo mayanja akubanja okulongoosa. Ewammwe edda waliyo omusama nga gutudde mu ngo.
mayanja wamu atambula emirundi ebiri, atambulira mu bw'omuggo ogukulukuta gy'emyala, atambulira mu bw'amayanja atudde mu ngo mu nsolo. Kakati edda mu bajjajja bo b'otala oba basenga oba bakitabo simanyi ddi lwe mwakomerako kusamira, mwalina embuga z'amayanja. Embuga z'amayanja okuva lwe baasuula Lubaale, wadda Bisaka, wadda Muddo oba baatundawo, kyonna kikiri. Kati ye mayanja alina kulaga ng'embuga ze zaazika, ensonga z'amayanja zaazika. Gw'ovunaanyizibwa okulongoosa omulongo oyo oba omusambu ogwo, okulaga omuddo bategeeza kulima, okulaga omuddo bategeeza kulongoosa, okulaga omuddo bategeeza nti ensonga ezo teziyimiridde bulungi, zirongoose. Kyekitundu ky'omwala, kitegedde oyo mulongo mayanja, bakubanja okumulongoosa, mulongoose mayanja akubanja. Ekitundu ekyokuba nti woosula waliwo ekyoto oba we weebase waliwo ekyoto naye ng'olaba omukazi akikuma, oyo mama Nnaalongo. Ekyoto mama Nnaalongo tebagamba kukuma kyoto, wabula ekintu kitegeeza kimu okuva gye wavudde ng'oloota, maama mwereere, maama yakubanja. Omukyala abadde akuma ekyoto agamba ki? Alina ensonga zakubanja. Ekyoto mukazi, okitegedde, ekyoto kikazi. Kakati oli ayinza okuga nti ate nendoota ekyoto bagamba genda kusesa kyoto, oswadde, kubanga obubaka empa yaabwo eyawukana. Buli bubaka buba n'amakulu gaabwo. Si buli lw'onooloota ekyoto nti bagamba genda kusesa kyoto. Nedda, ebyoto bijja mu ngeri bbiri. Waliwo ekyoto ekitegeeza maama, kubanga maama kyekyoto, okitegedde, maama kyoto. Ekyoto kya maama enku akati tugambe nti kakati osanze omusajja oba mulooji oba luddawo oba bbaawo yakuwasa, buli lw'oteekawo bw'oti buli lw'oteekawo bw'oti ekyo kyoto, omusajja n'aleeta oluku, okitegedde, ekyo kyoto. Kati kisinzira bubaka, kyovula nti obubaka buno si bikwate, si bikoppe, buli bubaka bulina ango mwe bujjira. Okugeza, oyinza okuloota Muwanga n'oloota Museveni, oba tugambe nti naloose Museveni ng'alina amagye ge biki bwe bityo, oba oloose jjajjaffe Muwanga. Ate waliwo okuloota Museveni ng'oloota Kabaka Ndawula. Kisinziira ekirooto kyo kyatandise kitya, mu makkatikkati ne gye kisembera, kiina makulu ki? Si buli lw'onooloota ekintu nti bakugamba ekyo. Oyinza okuloota omuggo nga bakusaba muggo gwa muzimu, oyinza okuloota omuggo nga gutegeeza kitundu kyo kya Wassaalongo, oyinza okuloota ensuwa nga maama akubanja nsuwa, ate oyinza okuloota ensuwa nga bagamba ggwe ng'omuntu, kubanga ensuwa nkazi. Oyinza okuloota ekyanzi nga Nakayima akusaba amata, ate oyinza okuloota ekyanzi nga baga nti ekyanzi kikazi nga bagamba ggwe. Kati kisinziira kirooto. Kati okuloota maama nga asesa ekyoto, ezo nsonga ndala nnyo zesobola kunnyonnyola. Kitegedde, so tebakugamba kunoonya kyoto kukikuma, nedda. Oyo maama Nnaalongo n'ekyoto maama Nnaalongo. Enku z'olabamu taata, okitegedde, enku z'olabamu taata, oyo Ssaalongo, enku z'olabamu. Ekyoto maama, era ye mukyala abadde aseesaamu, akugamba ki? Kati obubaka ojja kubutambulira, bakubulira amakulu gaabwo, faawe tuba tubukomezzaawo, tetusobola kwongerako. Waliwo ebintu bimu ebitwogerwa ku ssimu, kitegedde ng'olimala kutambula ne bakunnyonnyola oba mu lubiri ki oba mu lubiri ki. Tambula weezuule weenoonye, embiri zijja kunnyonnyola, kuba embiri zitudde ku mutendera ogusobola okutaputa Lubaale oyo. Abantu bonna b'osanga mu mbiri eyo mu bitundu eby'enjawulo balina omutendera ogutaputa Lubaale oyo, kubanga Lubaale oyo bataputa mutapute, tebamulagula, tebamukebera, tebamukolera mikolo. Oyo Lubaale Nabyewanga yeekola yekka. Ekyoto ky'oloose kitudde mu bwajjajjaffe Muwanga Ssebyoto, okitegedde. Ye lwaki nkwesibako, era nsuubira okuba nti osobola okuba ng'otegedde, okitegedde gwe mukyala gwe ow'enseenene Kaliddalu. Okitegedde, abadde n'atandika sitoole n'agamba saagala nnyo kwogera bingi, ayogera yeepanka. Kale
Weewaawo yenze omulangira Jjuuko Munabuddu.